This is from Pantilla Wenjogera sawa eno ye omukoya tusedda dadada muchidala yasako pijetanyisa nkakole mulungi magara mpuliza we bali kwangate hojja komita konkuba zako jina jotu sako engalo jasinza kwangate okakalibwa kansubiri nti oli malidadi sana mwana mulenzi amanyiddwa nga Nyanzi. Yes, Ismail yatusedda wali eri muchidala wona ayakabwasi ne bane abamwerekeddeko okubanga munange bagenda okukwasaganya ensonga eno ey'okwanjulwa mu maka gye bazaala mwana muwala amanyiddwa nga Mina the Queen. Yes, era nga babiri bano beyita the Aviators. Ya kikyomanyi ku babiri bano benji byogeddwa nga etuze tulaba ku mukutu ogwa TikTok okusingira ddala gye bakoledde erinnya era nga munange gye besanga abatandikaga basaaga ekintu ne kikwatayo ne kifuuka ensonga. Banji mugamba nti ku internet osobola kujjako mukwano naye munange abaana babano bakola ki bezuula era besanga naye nga bingi byogeddwa mwana muwala avumiddwa ne bamugamba bino ne bamugamba biri ne mwana mulenzi n'avumibwa kino ne kiri kwegamba baawukanye tebannaba. Anyways kyonna kyekiri olunaku lwaleero mu maka wali eri Fort Portal bigenda mu maaso kubanga ate bikwajja Aviator awerekeddwako ab'enganda n'ab'emikwano n'abo abavudde ku mukutu ogwa TikTok. Wabula kyensinza okusiima ku baana aba TikTok mulina omwoyo ogw'obumu. Yes, musinze emikutu emirala gino gitusanze egya Facebook egya Instagram mulina engeri gye mukwataganamu nti wekuba kufiirwa musitukira wamu wegiba mikolo ne musitukira wamu wadde ng'olusi mweyuzayuza naye nga omwoyo ogwo gwe mwolesezza ogw'obumu mulungi nnyo nnyini ddala era nga singa mugukuuma bwe mutyo tujja kuba nga ate tukoma wala omugole yanekedde dda era nga bw'omulengera mu kakooti ke aka cream munda muli ataddemu akabasikoti aka black ne yesala ekkanzu eya white nga munnange bafaananye ne best man we era abantu baga best man muganda we mbo bafaananye ne badda ne mukati wabula ekibaabula best man ayina kaccano akakaleva akaround avyera katayina naye nga we bakyebalabiseko munnange we banekedde okukamala okubanga temunange batuukiriza ekisuubizo kyabwe. Jjukira nti kuva mabega Aviator azaasuubiza mwana muwala Mina emikolo gino embaga eri gyennyini ebyenda bikole kibimwetokote naye nga bw'omanyi nti awali essanyu tewabula maziga awali essanyu tewabula balyolyomi mwana muwala amanyiddwa nga Nagudi omutike Don Asiyah tiimu ye naye gyeri era nga emwogero kamala omukyalo ono avuddeyo n'ayogera ebintu bingi nnyo nga bw'okiwulira era ng'agambye nti love eno tugenda kuwangaala oba obufumbo buno tebugenda kuwangaala. Ayogedde bingi bisigira kuba nga ate nkola ki nkuddiramu wabula nga ngenda kuba nga nkuteerako butezi osobole okuba nga naawe okola ki weewulirirako. Abamu baga nti oli mutuufu abalaga nti wabula oyina effutwa. Aviator si wakubeera na Mina. Kino nze nkitekako n'omukono gwange ne bagutemako mbabuulidde. Byebyono abavubuka Allah bawadde ku ssente mugende muwaseeko mu famire ensaamusaamu mugenda kweyagalira mu bufumbo bwammwe naye ezo famire ze mugendamu ng'ewaabwe buli afumbirwa mbaga naye teri awangaalayo. Akonno kamogo kanene kati mwambali okunyumya kuba kyotala mbanyumiza omukyotala temumumanyize namukuliramu wali ebbusiya. Gwolowooza kiki ekyandijjewo mukyala wa Mickey Wine mu maka ga Mickey Wine? Aviator mulaba following muwulira buwulizi ngambo nti akola mu Emirates muwulira buwulizi ngambo nti asula mu patation ya bukadde busatu omwezi naye tenabana kubabuulira kwe Kampala oba alina we basobola okuteeka mayiti ye. Kati kiki ekyanobesezza mukyala wa Mickey Wine muganda wa Bobby Wine nava mu kalina nava mu lubiri n'agenda. Abakyotala balinga misambwa tebamanyi kye baagala. They don't care. Katonda yababumba n'abateekaawo nga entegeera yaabwe n'endiga zitegeera okubasinga. Ye tribe gye twogerako kati
kati ngomanyize imbawadha clear examples kati kiche ekyanobeseza mukyala wa Mickey Wine yo musajja mukyala wa Mickey Wine gwe yagenza ye mwamutegedde alina akawogo tekamanyika Mickey Wine kati omukyotala mubazi bafere balaavu omanyi bino ebintu teri muntu agenda bibagamba naddala abo abawubi b'ensaniya tebagenda bagamba the bitter facts about those people. Bafumbiddwa embaga nze ndabye ku mbaga z'abakyotala nali mpangalira mu district ya Busia mu katundu ke bayita Alubaine abakamanyi mukamanyi teriyo mukyotala gwe nali ndabyeko nga yeefumbiza ne bwafunira olubuto ku lujjamo ne bwafuna embuto 8 azijjamo alina ku making sure nti ewaabwe avuddeyo ku kidaala naye tafumba kumala mwaka nga tanobye omukyotala nze siyo ya mukyotala obengeri gye ne babeeramu nnyo ne mbalaba nga bali useless siyo omukazi agumiikiriza embeera embi jjukira mu bulamu tulina ups and downs kino abakitegeera batono nti mu bulamu tulina downfall fwe ngaafu abakazi abanoonyezako ku ssente abakazi abahasolinzeeko ng'abasajja ne tufuna ssente nga tetuzifunye mu bitundu bya kyama wabula nga tukozesezza obwongo ng'abasajja fwe abategeera bino bye twogerako omukyotala mufere wa laavu omukyotala mubazi w'ensimbi baagala alina naye n'obuvubuka obubazanyirako gye buli naye abavubuka be bazanyiddeko ku byalo kati saa zino be bwabateesiteesi ba tenti za Mina the Queen abo be basitula amazzi ku mikolo gyabwe naye ate tebafumbayo teri mukyotala agenda kufumbirwa omuganda awangalayo mu bufumbo kati Aviator kikyasinga Mickey Wine omanyize mbawo examples eziriko kiki Aviator kyasinga Mickey Wine kati ne kakazi ka Mickey Wine wandigambako kubangako kali awo katini kasirinda bwe buno obukazi obuliko bwe bubashi wa Mickey seems to fun a party too naye kati Mina the Queen ekidomola lita 20 n'ogubuto ogunene naye era ate kimina kiyinza okufumba tomanya kubanga kyokyo kyemmanyi kibi kimpi kiringa ekidomola kirina ogubuto nga tekinazaala naye ogejja otya olubuto nga tonazaalako like seriously to be honest ogejja otya olubuto nga tonazaalako naye ng'awo tewali laavu awo tewali bufumbo wabula ekiriwo baagala alinawo kati Aviator ayavuwala essaawa zino mulabeyo ko Mina oba bukere ku makya Aviator ayavuwale nga takyasobola na kumugulira tiketi egende Dubai we muliraba Mina mu bufumbo wa Aviator munkubiranga essimu nemba wa ssente nga Aviator ngayavuwadde bino novo e Saudi Arabia nganze we navaayo nentuka Uganda nga sirina wadde 10 ne bwobanga binayo wamuleka nga ne ssente ye wazimulekera omukyotala takumanyi tomumanyi Mina wajua wachota shida na wajua vizuri hao wachota shida kati we kubuuza ekigambo wachota shida mu Luganda kitegeeza ki basenyi b'ebizibu has in those people bizibu byerere so mambo ya wachota shida sijui wa half caste sijui kabila gani hawapiki Mrs. Nyanzi let us see Mina bwakumeri erinnya lya Nyanzi simanyi Mina the Queen nakumeri erinnya lya Nyanzi okumala emyaka 5
ntekawo n'omukono gwange ne bagutemako. They are all after money. Era Aviator akola nnyo ate n'ekirala bannafu mu kukola. They don't settle. What baagala akola by the way. Baagala kubeera mu bulamu nga bwakulya buli. Ayagala abeere mu bulamu nga bw'abeeraawo mu bintu. Kati kino kankikubuulire. Mina yali tasobola kufumbirwa musajja nga gy'agenza okufumbirwa engoye azikunyisa mikono. Ate kyemwe mulina okumanya nti ssente mugenyi leero weeri enkya teriiwo. I get the point. Bino bye tubagamba mujja kubigamba. Kiki Asiyah kirina ennugu kirina omutima omubi helelele helololo helelele helelele. Naye nga ge mazima agakaawa ge batagenda bagamba Mina dakwiri tagenda kufumba wa Aviator nkitekako n'omukono ne bagutemako. Ate oyinza ne wesanga nga Mina okuva e Dubai yajja n'olubuto. Kati we yatuuka wano e Uganda manya abakyota batya okuswala balinga Abawarabu. Oyinza ne wesanga nga n'omukolo bagusonze okwagala okukweka kiri. Tebafumba abo. They don't cook. Nze nina mikwano gyange abagagga bangi ababagaddeko. First of all, they are proud of themselves. Olaba Mina ekimushapinga social media. Social media yekwatiriridde Mina. Naye mulio life. Bayina empisa embi. Bayina empisa embi. Nze gano mbagamba mazima. Sisala kigambo. Nze abakyotala mbamanyi. Nze abakyotala mbamanyi. Mbamanyi abakyotala mbamanyi. Mbamanyi n'okubasinga. Omukyotala bw'obanga onoonya omukazi ow'okuwasa tonoonya mukyotala. Tebafumba abo.